okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mwasse mutya abalungi abatuwuliriza ate era abatulaba ku mukutu ogwa 3ABN TV. Mukama abawe nnyo omukisa, kye mukola kirungi temujjanga okwo. Tokyusa kalimiko, nywererako ssaawa 24 kubeerako ekigambo kya Katonda. Ate ne programu ezizimba omuntu wa bulijjo awamu n'okumuyamba okukulaakulana mu mbeera ez'obulamu. Kuliko programu eza omwoyo, ey'ennyimba, ate era n'ensulo ennungi ekulukutira obulamu bwaffe oba giyite ensulo ey'enkya, essaawa eno gy'olaba n'omuweerezaawo Nakibinge Dawudi Swata. Basawo ne bannyabo twebaza Mukama olw'omukutu ogwa 3ABN TV kubanga nabo beewaayo okweteeka ku mugendo ogw'okukola omulimu gwa Mukama okweta mu buweereza nga bakozesa media oba TV. Avento Production Mukama bawe nnyo omukisa, mwebale nnyo mwebali eddala. Nga bwe nabagambye nti olunaku olw'eggulo nti merchant code zaffe ziri eya Airtel erinnya 39 7850 oba 4397850 ye merchant code yaffe. Mukama naawe akusobozese obeeko obuweereza bw'okola olw'omulimu ogwa 3ABN TV. Terefayina eno nayo ekola omulimu gwa Mukama obuweereza. Kola ekitundu kyo mu buweereza obwo ng'oyita ku merchant code eyo. Kyonna ky'otaddeyo Mukama ajja kikweramu omukisa, ate ajja kizimbulukusa kirabe omukisa munene nnyo mu buweereza eno, ate naawe atodde akwongere ku mikisa. Mukama bawe omukisa. Olunaku olw'eggulo January nga 2 twayize ne tulaba essanyu lyange. Era buli omu nga yeebuuza nti kituufu essanyu ndimanyi kwe kubeera nga you are stress free, omutima nga gujaguza nga tegulina ekizibu kikusumbuwa. Naye twalabye ng'essanyu ettuufu ly'olina okufuna liri obulokozi bwa Katonda. Abantu tubeera n'ebizibu bingi nnyo nga twetaaga okulokolebwa. Kye tuyita okulokolebwa kwe kubanga kwe kuva mu kizibu ky'obaddemu n'olokolebwa ne wabaawo akukwata ku mukono. Kati obulokozi bwa Katonda, Katonda abeerawo yo okutulokola. Twalaba Dawudi nti Mukama yamulokola mu mukono gwa Goliyaasi ne Sawulo. Ate era ne tweyongera okuyiga ne tulaba nga mu ngeri y'emu mu Zabbuli 13 olusooka n'olwokubiri, Dawudi omutima gwe mu ntandikwa gwali mweraliikirivu nnyo era nga gulagira ddala nti abalabe bamuli ku lusegere, bamuli kumpi awo, baagala kumusaanyaawo. Naye ate Dawudi ye kye yakola teyali bwe yamala okweraliikira n'alaajanira okusaasira kwa Katonda. Era Zabbuli eno neekomekkerezebwa nga Dawudi afunye obuwanguzi obulungi ate obw'amaanyi, era n'asanyukira obulokozi bwa Katonda n'omutima gwe ne gujaguliza Mukama, n'ayimba oluyimba olw'ettendo nga musanyufu. Akabonero akalaga nti Mukama bwe tubeera n'essuubi n'okumwesiga ntumwesiga talituyiwa era tajja tuyiwayo. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ku mutwe okugamba nti essuubi lyange, essuubi lyange, essuubi lyange gwe mutwe. Katwebaze olw'ekyokuyiga. Ekisaa kino okwagala ku birungi nnyo Mukama gye tuli ogulumizibwe otenderezebwe oweebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. Ne kaakano nga tuli mu maaso go tukusaba nga tukwegayirira sonyiwa obutali butuukirivu bwaffe nga tugenda okuyiga tuyigirize Mukama Taata, ate byetuyize tubiteeke mu nkola bituyambe tubeere n'essuubi eringi. Kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuta mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Essuubi lyange. Ekyawandiikibwa ky'olwaleero kigenda kuva mu Zabbuli ey'e16 olunyiriri olw'omwenda mpaka ku lw'e11 nga lugamba bwe luti: omutima gwange gusanyuka n'ekitiibwa kyange kijaguza, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe, kubanga tolireka mmeeme yange mu magombe. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. So toliganya omutukuvu wo okulaba okuvunda. Ono ndaganga ekkubo ery'obulamu, gy'oli waliwo essanyu erituukirira. Mu mukono gwo ogwa ddyo mwe muli
ebisanyusa emirembe n'emirembe. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Wano tulaba nga Dawudi bwe yatunula n'alaba ebirungi Mukama byamukoledde, omutima gwe kyeguva gujaguza, kyeguva gusanyuka, n'ekitiibwa kye eky'obwakabaka ne kibulira emirembe ne kijaguza, era n'omubiri gwe ne gubeera n'emirembe. Kubanga Katonda teyaleka mmeeme ya Dawudi mu magombe. Ebiseera ebisinga tubeera mu kwokebwa okungi okuyitiridde, ne tukwasa Mukama ebintu ebizibu byaffe. Ninamwe munjulira nti Mukama we tumukwasa ebizibu byaffe, mwana wattu atuwa okusanyuka n'emirembe mu mitima gyaffe. Wano Dawudi agamba nti so toliganya mutukuvu wo okulaba ku kuvunda, onondaganga ekkubo ery'obulamu. Katonda yalaganga Dawudi bwe yamala okujaguliza Mukama ate n'amusaba amulagenga ekkubo ery'obulamu. Yo wayi gwe saalayo saala ki? Essaalayo saala ki gy'osaba Mukama akukolere mu mwaka 2026? Agambye nti mu mukono gwo ogwa ddyo mwe muli ebisanyusa emirembe n'emirembe. Ebitusanyusa, ebisanyusa mu maaso ga Katonda bya mirembe na mirembe. Zabbuli bw'atugamba. Kyava ayongera omunnyonnyozi atunnyonnyola bw'ati nti ennyiriri zino ssatu ziraga Dawudi nga musanyufu nnyo, bya kitalo. Omutima gwe gwasanyuka okuviira ddala ku ntobo y'obulamu bwe. Ekitiibwa kye kyekyali ekijjukizo nti yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kyennyini. Tuddamu kanziremuko eno statement nti ennyiriri zino ssatu ziraga Dawudi nga musanyufu, bya kitalo. Omutima gwe gwasanyuka okuviira ddala ku ntobo y'obulamu bwe. Agambye nti ekitiibwa kye kyali ekijjukizo nti yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kyennyini. Basonde banyabo njagala mbategeeze nti ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda yennyini. Era mu kyo njagala kubategeeza nti Katonda yakwata ebbumba n'abumba omuntu, ate bwe yamala okubumba omuntu n'amufuwamu omukka ogw'obulamu, kwe kubanga n'essaawa eno okyassa nkyassa. Era akabonero akalaga nti omukka gwe tussa mu mwoyo gwa Katonda gwennyini, ne bw'oligenda ku oxygen nga Mukama agambye nti awo okomanga omukka gwo ogw'obulamu ago kuggyemu tolirama. Naye wano tulaba nga Dawudi ekitiibwa kye yalaba ye kennyini nti yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kyennyini, era n'essuubi lye lyatuuka ku ntikko n'okwatula mu bujjuvu obukulu bwa Katonda obw'emirembe n'emirembe. Tusaana okubeera n'essuubi, ate essuubi ery'oku ntikko ddala. Era basewo ne bannyabo, Omukristaayo yenna naawe kye walisaanye okukola kwe kuzzaamu abalala essuubi, okubazzaamu amaanyi, kubanga abantu bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo kungi ne baggwamu essuubi ne baggwamu amaanyi. Kyova olaba abantu batuuka ne ku sseeri gamba nti Katonda ankubye omuggo, Katonda tandiiko, Katonda alabika yanneerabira, kanneesalire ku magezi. Ate amagezi gasaze ne gamuleetera okubonaabona, ne gamuleetera okukaaba n'okuluma obujiji. Naye wano tulaba nga Dawudi olw'okuba yalina essuubi mu mutima gwe era n'okukkiriza nti Katonda ye yamuteekawo era yatondebwa mu kifaananyi kye, kyakuuma essuubi eryo. Ne tulaba nga Dawudi yali muwanguzi ku buli kye yakola olw'essuubi lye yalina. Omutwe gugamba nti essuubi lyange. Dawudi yanyweza ensonga yennyini lwaki omubiri gwe gusaanidde agambye nti lwaki omubiri gwe gusaanidde okuwummulira mu ssuubi. Wano Bayibuli yongera wano omunnyonnyozi yongera tulaga nti olw'okuba nti Dawudi olw'okuba nti yanyweza ensonga yennyini lwaki omubiri gwe gusaanidde okuwummulira mu ssuubi, yalaba Katonda ng'omununuzi we era omugabirizi we.
buli bwe tukyusa amaaso gaffe ne tugazza ku Katonda ne tulaba nga ye mugabirizi waffe, ne tulaba nga Katonda ye mulabirizi waffe ate ye mununuzi waffe, tubeera n'essubi ery'amaanyi mu mitima gyaffe. Era yamanya Katonda alina okumulokola, yalina okumulokola mu magombe. Buli lw'obeerawo ng'okimanyi nti Katonda yagenda okujja mu buzibu bw'olimu, obeera n'essubi mu mutima. Buli lw'obeerawo ng'okkiriza nti Katonda yagenda okukukuuma, yagenda okukuwa byonna bye weetaaga, yagenda okwanukula essaala zo, yagenda okukulokola n'okukuwa obuyambi obw'enjawulo, njagala mbabuulire obeera n'essuubi mu mutima. Omutwe gugamba nti essuubi lyange. Ayongera okunnyonnyola n'agamba nti era wano nti omununuzi era omugabirizi nti kyava agamba nti era yamanya Katonda alina okumulokola mu magombe. Era wano yali ayogera ne ku Yesu Kristo nti omutukuvu wo, okulemererwa mu kuvunda, era olw'ekisuubizo kino eky'okuzuukira okulibaawo mwe mwali essuubi eddamu erya Dawudi. Kanziremu nti okulemererwa mu kuvunda era ekituufu ng'ali mu kuzuukiza mu buwanguzi okuva mu ntaana essuubi eddamu erya Dawudi. Awo n'alyoka awulira embeera ey'essanyu eritayogerekeka. Buli lw'olifuna obuwanguzi, buli lw'onunulwa oba kaŋŋame nti buli lw'oba n'essuubi nti ekizibu kye ndimu kijja kuggwaawo, ekisooka obeera w'amaanyi. Ekyokubiri, eryo essuubi ery'amaanyi likuleetera obuwanguzi mu Mukama waffe. Likuleetera obuwanguzi mu Mukama waffe. Ayongera okunnyonnyola n'agamba nti oluvannyuma lwa kino Dawudi yalaga engeri Katonda gye yeeragamu eri abantu be. Njagala mbabule baseewo ne bannyabo, Katonda atweraga ne mu biseera bino mu ngeri nnyingi nnyo nnyini ddala. Era njagala mbategeeze Katonda nakati neera bulijjo na bulijjo ajja kwongera okutweraga. Naye wanaagamba nti oluvannyuma lwa kino Dawudi yalaga engeri Katonda gye yeeragamu eri abantu be. Olw'okubanga omukono gwe ogwo ogwa ddyo mwe muli essanyu ery'ebisuubizo bye byonna. Katonda yasobola okulaga Dawudi ekkubo ery'obulamu. Tugamba tutya bannaaye? Tugamba nti amiina. Nti olw'okubeera n'essuubi mu Mukama nti ajja kutununula, olw'okubeera n'essuubi nti Mukama ajja kutulokola, olw'okubeera n'essuubi nti Mukama ajja ye mununuzi waffe, olw'okukyusa amaaso gaffe obwesigire ne tubuteeka mu Katonda, Mukama Katonda atulaga ekkubo ery'amazima nga lye yalaga Dawudi. Nti Katonda yasobola okulaga Dawudi ekkubo ery'amazima. Kyava yongera okunnyonnyola n'agamba nti mu ngeri y'emu Katonda aluŋŋamya abaana be bonna okutambuliranga mu kkubo lino lyerimu, ekkubo ery'amazima n'okwesiga Katonda. Tubeerenga n'essuubi bassebo ne bannyabo. Ekkubo Katonda lye yalaga Dawudi naffe asobolera ddala ddala okulitulaga. Agamba nti mu ngeri y'emu Katonda aluŋŋamya abaana be bonna okutambuliranga mu kkubo lino lyerimu, n'okubeerawo kwe ne kujjuza abaana be essanyu eritayogerekeka. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Lwaki? Kubanga omuntu alwana ennyo okujjuza obulamu bwo essanyu abeera muntu mulungi. Katonda alwana nnyo buli lukya okujjuza abaana be, abatukuvu be, abatuukirivu be essanyu eritayogerekeka, kubanga aba atulwaniddeko ku ntalo zaffe. Ebiseera bisinga kankuwa ekyokulabirako. Ebiseera ebisinga bwe twetikka emigugu egyaffe tetusobola kugituusa na mu kkubo mwe tugenda tutambulira. Naye ebiseera ebisinga bwe tukwata obuzito bwaffe ne tubukwasa Mukama ne tubeera n'essuubi nti agenda kutuwa ebyo byennyini bye tumusabye, ate mwana wattu akwona okusinga
gwe bw'omusabye kuba enteekateeka ye nga bwe nabagambye nene nnyo eri obulamu bwaffe nti Katonda atujjuza essanyu eritayogerekeka. Bwe weesiga Katonda obweraliikirivu buyina engeri gye bubula nga ne bwe weeteekako stress ne bw'olwana weeraliikirire tolina ngeri gye weeraliikirira mu lwaki kubanga waddira essuubi lyo n'obwesige n'obikwasa Katonda. Essaala yaffe ey'olwaleero egamba nti Katonda omwagalwa weebale olw'essanyu ery'okukumanya nga omulokozi era Mukama Katonda. Weebale olw'okundokola okuva mu magombe era weebale olw'okujjuza obulamu bwange okubeerawo okwo. Nina essuubi ery'amazima mu ggwe mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Basebo ne bannyabo, essaala eno naawe ebeera essaala yo. Essaala eno kenkwate ku mutima ng'oyita mu lunaku kebeera ensulo ey'obulamu ekugenda okulukutira mu bulamu bwo olunaku olw'olwaleero ng'essuubi lyo lyonna liri mu Katonda. Ennaku zino ekiri mu kubonyaabonya abakristaayo si bakristaayo bokka naye abantu bonna ensonga eringa emu weewaawo ziringa bbiri y'ensonga ey'ensimbi. Kubanga abantu buli kati balabira ddala nga ensi eggwaawo, ebiruubiriryo bye baali baagala okutuukako tebabituuseeko. Naye nkusuubiza muganda wange, nkusabira muganda wange, yongera okubeera n'essuubi mu Katonda kubanga bw'obeera n'essuubi mu Katonda Mukama ajja kukuzza mu kkubo ettuufu mw'ogwanidde okutambulira ate era akuteerewo n'amakubo amatuufu mw'olina okuyita ofune ensimbi. Akuteerewo amakubo amatuufu g'ogenda okuyitamu otuukirize ebiruubirirwa byo n'ebirooto byo, g'ogenda okuyitamu ofune omukisa, g'ogenda okuyitamu okufuna obwakabaka bwa Katonda. Weewaawo ebyensi tubyagala naye omuyimbi omu yayimba mu katabo nagamba nti byonna ebyensi gwe musenyu, byonna ebyensi gwe musenyu, byonna ebyensi gwe musenyu. Tulwane nnyo okufuna ekyobugagga ekyobugagga ekiri mu bwengula nga bwe bwakabaka bwani? Bwe bwakabaka bwa Katonda. Era lyeryo essuubi lyenkusaba muganda wange oleme kukendeeza essuubi eddamu ate essuubi eddene libeere essuubi lyo ng'omutwe gutugamba nti essuubi lyange. Essuubi lyo libeere ly'amaanyi nnyo ng'osuubira okufuna obuwanguzi obw'ekigambo okufuna obuwanguzi obw'obwakabaka bwa Katonda n'okwambala engule ey'emmunyeenye ng'otuseeyo obwakabaka bwa Katonda. Omutwe gugamba nti essuubi lyange ekyawandiikibwa kigambye omutima gwange kyeguva gusanyuka n'ekitiibwa kyange kijaguza era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe kubanga tolireka mmeeme yange mu magombe so toliganya mutukuvu wo okulaba okuvunda. Onoddanga agambye nti onondaganga ekkubo ery'obulamu gy'oli. Agamba nti gy'oli waliwo essanyu erituukirira, mu mukono gwo ogwa ddyo mwe muli ebisanyusa emirembe n'emirembe. Amiina. Kwagaliza emikisa gya Katonda, kwagaliza essuubi okubeera n'essuubi eddamu ekyeni ey'olwaleero. Katwebaze. Ogulumizibwe otenderezebwe oweebwe ekitiibwa Mukama kubanga osaanidde. Weebale Katonda waffe gwatuyamba okutambulira mu kkubo ettuufu ate era eggolokofu, gwatuwa emikisa, gwatulabirira, gwatukuuma. Mukama Taata ate era atuwa obulamu obulungi. Weebale olw'okutuyigiriza Mukama mu puroguramu ensula eno ey'enkya Mukama nti essuubi lyaffe lyonna tulina dditeeka mu ggwe. Nate Mukama tukusaba nga tukwegaira tuyambe tubeere n'essuubi ery'okusuubira, essuubi lyaffe ery'okusuubira obwakabaka obw'omu ggulu lireme okukendeera wabula lyeyongere nga bulijjo okuva mu maanyi okutuuka mu maanyi wadde nga ebisoomooza bingi nnyo Mukama naye tusobozese essuubi lyo lireme okukendeera. Ekisinga obukulu Mukama tuwa amagezi okumanya n'okutegeera ebiva gy'oli. Mukama Taata emikisa gye wasuubiza abaana bo abakwagalira abakwesiga ogituwenga okusiimako n'okusaasirako okwagala kwo okungi bwe kuli. Mukama w'omukisa bizinensi z'abakristaayo bonna abakedde okukola
Womukisa TV yaffe eno eya 3ABN TV mukama buli mukozi akolayo mukama ng'akola omulimu gwo okuweereza mukwata bifaananyi oba kiki kyonna mukama womukisa mukyo mukama nkusaba nga nkwegayirira ffenna tusaanyize obwakabaka bw'obw'omu ggulu kwe kusaba kwange n'okwegayirira enkyene olwaleero okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo mukama waffe amiina mbaagaliza emikisa gya Katonda n'emirembe gya Katonda omukama bankumire okuyita mu lunaku mweraba okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.